mira amagye g'eggwanga ng'amaze okukakasa nti nno omukulu nze muyina ali mu basement zange. Kino kiraga ki era kirekawa ebyokwerinda bya bannayuganda mu bufunze? Bakadde baffe abatulaba era abatuwuliriza bwe twogera ku nsonga ya security obanga ekintu kituuse ku muntu buli muntu asobola okyesamba nti tekimukwatako paka nga kimaze kukola ki okutuukako ngako. Teri yayinza laba kintu nga kyatuuse ku Edi Muto ne kimusanyusa. Okitegeera ate bwe kitamusanyusiza twolekedde akaseera ak'akazigizigi ke katya tugenda mu kalulu ka 2024 mu mukaga tetunnatuukayo naye embeera yonna eriwo ekulaga nti ate embeera eyinza obbenzi twalaba akalulu k'ekawempe ne tugamba buli muntu n'agamba kirabika abawagizi ba Nalukola be balina ki effujjo oba kiki oba kiki security neeva negamba basoomoozebwa tetugawaayo katulinde tulabe gye kikola ki kyekiraga n'ekintu kino omuntu nga CDF akulira security y'eggwanga bw'avaayo n'ayogera simanyi nnyo eby'omutimbagano oluusi CDF si yayogerera amagye. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Weewaawo nkwaniriza nnyo gwenna omulabi waffe owa Magala TV osiibye otya gyebaleko gyonna gy'okwasaganyizaako engalo nga bulijjo mbanzikuse mu puroguramu yaffe twebuuse wano ku Magala TV. Mu studio sibeeramu nzekka mbeeramu n'abakulu bano bolaba sayidi eno bagenda batubuuzaako mu maaso awo twongere okubategeera ebintu bingi olugenda okunyumyako mu puroguramu yaffe eno bagiyita twebuuse. Tutunuulira ebyobufuzi okusinga kubanga ke kaseera ke tulimu n'ensonga zonna eziba zigenze maaso mu ggwanga ng'oba oli awo munnayuganda wandyetaaze okutegeera ekyo kyennyininyini kyekibeera emabega waakyo. Omwezi nno tuli mu Gwakutaano njaba kulisaayo mu mwezi ogwokuna gubadde gwakanaayo kyani naye nga essaawa eno tuyingidde omwezi gw'okutaano omwaka tunatera okugumalako naye simanyi oba kiwali oteesobola okukola mu mwaka guno okikoze oba tonnaba. Bw'oba tonnaba nno sambyasambyako. Abakulu bagenda kuba batubuuzaako. Twasemba okusisinkana mu studio za Magala TV wamu temwerabira nno twakoze collaboration wamu ne Voice Media Uganda. Tujja beerangawo waneeno n'abakulu nga tubawa ensonga ku nsonga mu byobufuzi. Gwanga sooka obuuze ku bantu then ndyoke nyanjule omulamwa gwe tugenda okwogerako olwaleero. Bakadde baffe mwenna abatulaba n'abatuwuliriza okwetooloola amawanga ag'enjawulo. Baganda baffe abali mu byondo abali mu kyondo kya Buwarabu abali mu mawanga aga Bulaaya Europe ebitundu bya Africa byonna nawano mu Uganda mwenna tubaaniriza ku mikutu gino gye tubeerako ng'ogwa Magala Media n'omukutu omulala ogwa Voice Media UG nga nagwo bw'otulaba ku Voice Media UG teweekanga bw'otulaba ku Magala TV tokola teweekanga kubanga buli kye tukola tugezaako kuzimba ggwanga kuteekako ate agali awamu ffe tetwerekerera. Ndowooza omaze okweyanjula oba tonnaba? Byebyo ennaku zino tukyali mu kiyongobero bugambe buli wemba kati tukaaba bukaabi ewaffe eyo Butambala twaguddemu encuku ey'amaanyi. Omusajja abadde oyomu ku mpologoma z'oku Kasozi Kibuli ne mu Busiraamu ne mu Buganda wano omusajja ow'amaanyi Abbas Kasagga yatulese twebuuza nti kiki ekiddako ne munne Allah waba yasazeewo ffe tetulina kyakukola ki kyakukola okuggyako musabira ebyamusobako Allah amukole ki amusaasire. Naye nga ffe bannabutambala abantu abava mu kitundu kino ekya Buganda ne bannayuganda tukiraba nti kiki kya ttabbu nnyo. Okay, ndowooza oyo omukulu ggwanga mumwewuliriddeko. Sayidi eno omukulu naye katubuuzeeko twongere okutegeera yaani okuvaawo. Yongere okubalamusaako mwenna abatulaba omukutu ogwa Magala TV abatulabira ku mikutu emirala. Programu y'olwaleero kakase tulesi wano yakwebuusa
Mukkirize bannaye tubuuse bannayuganda mwenna gye muli. Babuuse omuntu asobola kubanga mubuufu, asobola kubanga mugezi naye nga yeetaagisa okubuusibwa. Kakati ekyatuleese wano tubabuusa okumanya tebukoma. Otambule nga otambula n'okumanya. Akubuuzaako si mulala mpitibwa Kristo Sufyan Nsambu nali musajja Munnabutambala. Basinga obungi banjagaliza bwa kansala naye nange mbwegwanya. Wayagala bwaki? Era nange president era tujjaga president naye kati nakkirizagaana mukadde wange oyo mukama wange agenze n'ayogerako ku ekiyongobero ekibayina saidi eyo. Fine kitugasiza wamu era kitugatiramu ffenna naye naffe tulina ekiyongobero ku saidi yaffe ey'abannankyukakyuka aba opposition. Muganda waffe Eddie Mutwe yakwatibwa yawambibwa abatamanya ngamba. Ebifaananyi ebiri okusatulating all over the social media ebiraga embeera gy'alimu. Tusigala tukyamubanja ate tusigala tukyavumirira ekyo kikome mu nnambiro lwa nsonga ffenna tuli bannayuganda. Eno nsi yaffe tebayinza kutuukanga kutiisa n'ebyo wabula obusungu abantu bunaabajjula ate binakivaamu tibijja kuba bungi naye okubyewala ebyo byonna byonna kisingako nebikomezebwa ffenna netuvuganya mu mbeera ey'obwerufu era ey'obwenkanya. Okweyanjula tukuwulidde akubaddemu okwemulugunya naye nga bwe tubagambye nti tuli mu programu twebuuse ku Magala TV tubeerawo waneeno wotwetaagira tubeerawo okutuusaako ebyo batumanyi. Tugenda n'okutunuulira ensonga ezitambudde oba ezitambula obudde buneeno mu ggwanga nga naye tugenda okusookerako tulinamu ensonga ya security y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga etandise okumuggyibwako essaawa ya leero era nga n'omukulu yasembyeyo okukwatibwa ye Eddie Mutwe oyo no yabadde aduumira ndowooza ye chifu ku topu ya security y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu ng'emuggyibwako awo nga tuvuddewo tugenda tutunuulira ekigambo protest vote essaawa ya leero ekiri mu kutambula mu matu ga bannayuganda obwama nga ekibiina ekyamaanyi ennyo ekirina obuganzi waneeno kyekitembeeta ensonga ya protest vote. Obuganzi waneeno tugenda tunula tulabe protest vote eyo kyeki era kigenda kukyusa ki mu kalulu akajja 2026 naye nga tunagenda ku protest vote tugenda tusookera ku nsonga ya security oba ku kuwambibwa kwa Eddie Mutwe. Wiiki eno ndowooza kati awezezza ennaku zigenda kuwera 6 ng'akwatiddwa naye wiiki eno tugenza okuwulira nga ebyokwerinda byonna byonna bimwegaana naye bwe bwazibidde nga CDF omukulu aduumira amagye g'eggwanga ng'amaze okukakasa nti nno omukulu nze muyina ali mu basement zange. Kino kiraga ki era kirekawa ebyokwerinda bya bannayuganda mu bufunze? Bakadde baffe abatulaba era abatuwuliriza bwe twogera ku nsonga ya security obanga ekintu kituuse ku muntu buli muntu asobola okyesamba nti tekimukwatako paka nga kimaze kukola ki okutuukako nga teri yayinza laba kintu nga kyatuuse ku Eddie Mutwe ne kimusanyusa okitegeera ate wekitamusanyusiza twolekedde akaseera akakazigizigi keekatya tugenda mu kalulu ka 2026 mu mukaaga tetunnatuukayo naye embeera yonna eriwo ekulaga nti ate embeera eyinza obbenzi bwetwalaba akalulu k'ekawempe ne tugamba buli muntu n'agamba kirabika abawagizi ba Nalukola be balina eki effujjo oba kiki security neva negamba basoomoozebwa tetugawaayo katulinde tulabe gye kikola ki kyekiraga n'ekintu kino omuntu nga CDF akulira security y'eggwanga bw'avaayo n'ayogera simanyi nnyo eby'omutimbagano oluusi CDF si yayogerera amagye ajja n'ayogera kirala n'omwogezi w'amagye n'akola ki n'ayogera kirala n'omwogezi wa poliisi n'ayogera kirala naye tujja kusaba bonna abakwatagana n'ebyokwerinda ebitongole byonna ebikolaganira awamu ebyokwerinda ebyokwerinda security ekomawo n'etandikira ku ffe okitegeera teri yayagala kulaba ggwanga nga liri mu meesi wabula nsuubira eggwanga lino space nnene nnyo nti buli omu asobola odyeyagaliramu nga tanyigiriza muki okwawukanya endowooza z'ebyobufuzi si ttabu si kuba nti nno omusajja wa nuupu nze nnyinza obba nga siri wa nuupu nti otawukanya endowooza z'ebyobufuzi lube lutalo
mu byobufuzi gwe tuyita mature politics. In politics you don't have to be with like a permanent enemy. Kwegamba omulabo w'olubeerera tabaawo. Tulabye abantu bangi najja nga opposition nga boolaba kati speaker gwe tuyina ne deputy speaker baaliko nga opposition naye kati baki bakola ne government. So abantu bano tubayise mu mbeera naffe gye twandyagadde ate batuyiseemu oluusi nga tuli mu opposition kubanga nkigeraageranye mu nsi erina democracy oba osuubira nti abali mu opposition olunaku lumu balikwatamu kuki ku kintu nabo bwe bakwatamu oyagala bakuyisenga gwe bobakola ki bobayisa. So fenna tuli bannayuganda teriyo ggwanga ddala ettaffaali buli omu lyateeka ku ggwanga tukitwale nti nno eggwanga lino tetulina ggwanga ddala lyakola ki ate n'ekirala abantu kye balina okutegeera sebo mu dreva sifa bagenda osembayo okubeera mu ggwanga lino lino eggwanga libaddemukka abantu babadde mu ggwanga emyaka miki miyitirivu naye bwe baba babadde mu ggwanga abamu tebakyalirimu kati okitegeera n'afande gundi juzi yakafa tanaba nakugenda mu ttaka Samomala twamulaba mu Kampala muwoko tuwaaka tulabye abantu bangi tetujja kumenya omu ku omu naye tuyise bantu bannaffe. Okay, muna NUP Kizito kamwanisa ndi wuwo omukulu bw'abeera nga yenga chief wa UPDF oba aduumira amagye gaffe nga ayogera kirala ku mikutu gye naye nga n'aboogezi ba security agencies ez'enjawulo boogera kirala. Juzi omwogezi wa poliisi yavuddeyo Kituuma n'agamba nti tetumuyina. Omu najja n'agamba tuli mu kaseera ka byabufuzi abantu basobola okwewamba kati ayinza oba yeewambye bali ku kabani ate olwaleero omukulu General Muhoozi n'avaayo n'agamba nti nze muyina ndi mumuyigiriza Lunyankole. Kino kigenda lekawa eggwanga era ebyobufuzi bye tugenda okuyingiramu obudde buneeno. Kifaananyi kye kituwa ekifaananyi kye kituwa wano okusooka kwa byonna omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke kakasa bwe yaddira mu bigere yali ayitibwa Fred Enanga. Ebigambo byayogera ne firimu nnyingi zayogera mu bigambo bye ng'alinga omukazanyiikirizi. Owekitiibwa omwogezi wa poliisi kati Kituma Lusoke era naye nkakasa bwe luguudo lwe lumu batandise okukwata. Ebiseera ebisinga babaleeta ng'akasirako buli kasembedde babakozesa ensobi naye kyennaku ekisinga okuluma tebayiga nti kyofulumya simanyi na bukya bwe babandirizaamu ewaabwe nga batuuse waka ng'ava ku TV ava ku press conference agimaliriza naye nga byonna byayogeredde si byavunaanyizibwa okusinziira ku myaka gye. So kati ffe kitwewunyisaamuko era kitulumira ddala nekituleetera okwebuuza nti abantu bano abafaananako bwe bati butuufu bayonsebwa emyezi ne giggwayo baazaalibwa balina ab'eŋŋanda zaabwe balyoke basinzirire ku mbeera gye baagala okutanishingamu n'okwonoona baganda baabwe n'obutafaayo ku mbeera gye bayitamu. Kakasa ebifaananyi ebiri okutambula ebya muganda wange Eddie Mutwe inena gyali abire mugumu kimanye nti bannayuganda bamulimu era balumbye wamu naye okubanga omwogezi wa poliisi agamba nti si be balina Eddie Mutwe ne wayita akaseera mpayika aganga ne wiiki teweze ate omuduumizi wa CDF najja n'agamba nti yamuyina ali mu kumuyigiriza Buswahili. Kitegeeza kyakye waliwo enkolagana wa security ebiseera ebisinga ekiyitibwa security kitwalibwa wamu kiba kitegeeza kiba kikwatagana ku byakwerinda so si bya busuubuzi twogera ku byakwerinda. Buli yenna alina ebyokwerinda omukulembeze n'avaayo n'afulumya statement ng'econtradictinga watika okubaawo akabuuzibwa. Kakati okugamba nti ali mu kumuyigiriza Lunyankole buli ayigirizibwa Lunyankole bwaki bw'alina okuyigirizibwa Lunyankole ate ebintu bino bannange bijja ebiseera bisinga abantu kati omuntu okumuyigiriza Lunyankole ng'ogenda kumala kumuwulubanya olina abe nga takyafaananika ate ng'olina kumukwata bukwasi. Kakati tweets zino okujja ono n'atwitinga ku Twitter ye nga ayogera ebigambo ebifaanaganako ebityo si bwe busoose ng'abyogera naye abavunaanyizibwa sijja kakasa nnyo oba yali emabega w'ebigambo ebyo naye omuntu yenna ng'oli ali mu mannyago akozesa mannyago n'agenda ku Twitter n'awandiika
ebigambo ebifaanaganyako ebikyo era tusaba level ya CDF nga si gwe mulundi ogusoose kyetusaba sebo CDF abagyala nga si yakozesa Twitter agikozesa nkimanyi gavumenti erina system basobola omutwesinga ne bamukwata kubanga CDF ebigambo ebyo birekawo eggwanga ne security wise CDF wafenge eggwanga tolowooza nti CDF wa ggwanga lino lyokka abantu abamulinamu obwesigwa n'amawanga agatotolodde maki n'ekifaananyi kyalabibwamu kinene twogera ku omuntu gwe twogerako senga bw'akya kumakya n'agenda nti ekaba lyatendekebwe kyandibadde kiralamu twogera ku product eyagamu ku matendekero agakyasinza okubeera ag'omulembe okwetoolola eki kakati ensonga yange yandibadde wabanga ono avaayo n'awandiika tweet ze ezifaanana bwe zityo n'atavaayo kale katuganako kati bwabanga tazeegaanye kiba kitegeeza yabazira emabega ate kibabaddewo ekifaananyi kya Edmund kisatulatings kumulwa yakwatibwa era kyagenza okusatulatinga kyavudde wani ku tweet kakati kiba kitegeeza Edmund okubanga yawambibwa abantu abo be babeera bamulina mu buli ngeri yonna ebiseera bisinga babakwata ne babeegaana ate bagenda okulaba nga babakwatidde ku poliisi babatutte mu kkooti kiba kitegeeza omuntu okumutwala mu kkooti ababeera bamukutte babeera ba security kati bino ebyo bitwala eggwanga ekifaananyi essaawa eno eggwanga kirifuna 1 kitulaga akalulu ke tugendamu aka 2026 nti kagenda kubeera kawufu ku bululu bwetuzenga tubaamu kagenda kuba kavaawo mpitewo ekyokubiri nti abantu essaawa eno bamaze bakola ebinene bingi kati ekyaliyo kinene ekipya kyoyinza kwogera ebiseera ebisinga abantu buli bwobakola ebibi abantu ne babeera mwana ku ssomero gye basomeranga bakubanga embooko 10 nenkera ne bakuba embooko 10 eseera kyatuuka n'oguma embooko tekyali nsonga gy'oli kati n'essaawa eno bino bye bali okukola bali mu kugumya abantu babaleetera okuguma naye bwe bana ate ebigenda okuvaamu bijja kuba bingi ate kyetutaagala twagala tubeere abantu ab'emirembe nga mpumbira ensonga nge abantu baba nga banaakwatibwa nga balinako omusango bazizza bakwatibwe mu mateeka ate omuntu bw'aba nga akwatibwa mu mateeka tokkirizibwa kumutulugunya lwa nsonga munnayuganda naye gwali okukola ebintu bino akaseera kagenda kutuuka nga tokyaliwo akaseera kagenda kutuuka ng'amaanyi g'olina tokyagalina ojja kwagala naawe oyisibe mu mbeera y'emu gy'oyisizzaamu banno ate kijja kuleetera eggwanga lino ebizibu abantu bangi basobola okubawamba ne tulowooza nti security batutte nga bulijjo bwe kibeera kumba ate ku luno abagezi be baba batutte so kati ekyo kiba kireeta insecurity eri abantu ensonga eyo etegerekese bulungi gwanga obadde olina kumaliriza na ku nsonga eno bwe tuba twogera ku ggwanga tuli mu kyetuyita multi-party system ebibiina byonna byakkirizibwa okuvuganya nsuubira bakama baffe abatufuga bwe baba tebaaliredde kwaniriza bibiina baali batuleka mu kibiina ekitya ekimu okusinga okuleeta ekintu nga temuliredde kyaniriza bagamba bwe weetaba mazina g'enkima n'okukkiriza emikira gikooneko so ebibiina biba byajjanga bya byabufuzi nga mugenda mu kuvuganya babireke bikole ki mu mbeera ey'obwenkanya kubanga bw'onyigiriza munnabyabufuzi nga n'akalulu tekannatuuka kati tusuubire ki mu kalulu ekyabadde esaidize mukono twakirabye BNP babakutte jeeki babakutte so nga ate abalabo babadde bakudde mu zino nze nsuubira olumu security agencies zino teriyo n'azituma naye zeetumiikiriza ne zikola emirimu gye zirina kukola ki kukola olw'ensonga emu ekisookera ddala kyendabe mu byobufuzi bya Uganda mulimu ensiri naye ate omuntu akwata ekintu ekirina okukuba enjovu nakikubisa ensiri nakikubya ensiri ekitegeera kubanga ekisookera ddala kiri kimu kiki ky'oba otunuulira ku nsonga ng'eyo ndowooza ensonga eyo etegerekese bulungi eri bannaffe abali mu studio nammwe abatugulaba oba abatugoberera ku mikutu gyaffe naye nga nyongera okubeebaza mwenna abatugoberera ku Magala TV tubeerawo wonna wonna genda ku YouTube osubscribinge Magala TV onoonyeko Voice Media Uganda osubscribinge obeere nga otufollowinga naye nga oli live ku Magala TV nange Simple Steven Sekamati tugenda kweyongerawo ku nsonga yaffe
ensonga gye twagala okukubaganyako lwera ebirowoozo namba 2 eyongewedde ya CDF ndowooza munnayuganda otegedde eggwanga wawe liri mu nsonga y'ebyokwerinda. Ensonga nno olwaleero ebadde topic enkulu wali twagadde yitirawo buyitizi twongere okutangaza munnayuganda otegeere